demonstration oba riot erina kuvugibwa cause so si muntu. Era ntera okuwulira bannayuganda bangi nnyo. Lwaki Bobi Wine takola ng'Odinga e Kenya naffe ne twekalakaasa? Mbuuza, oyagala Bobi Wine akole ng'Odinga e Kenya naye gwe oli mwetegefu okukola nga bannakenya? On top of that, demonstration y'omulundi guno e Kenya teriiko liida. Era ensonga lwaki ezaasooka zaalinga tezigguka, either liida akwatibwa oba ateekebwa ku mmeeza ne bateesa ne gavumenti. So nga ate ebizibu by'abantu ebibatutte ku nguudo byebirina okuteesa ne gavumenti, oba gavumenti yerina okuteesa nabyo. Kyokka ate engeri gye bateesa n'ebizibu ebireetedde abantu okwekalakaasa si yakubiwooyawooya, wabula yakubikolako. Kakati gwe munnayuganda alinda His Excellency Bobi Wine akuduumire olw'ebyo ebikunyigiriza osobole okugenda ku nguudo weegugunge, awo oli mu kwekwasa tonnanyigirizibwa. Ebizibu byo bye birina okubeera komanda akutwala ku nguudo, kubanga ebizibu byo tebigulwa. Either bivaawo nga bikoleddwako oba bivaawo ng'oggyeewo oyo abeera abireese. Nayina ng'omusomesa mu kibiina ekyokusatu bamuyitanga Mansita Mwebaze Butambala Mabanda CS. Abaasomerako e Butambala Mabanda CS muli ba Obbi. Naye nga bw'omutwalira gaapu enkalu ey'ekintu ky'otajjuzzaamu ku kibuuzo ekikubye emiggo kya butagezaako, nga kugamba ne bw'obeeranga musiru otya waakirikoppa. Eryo ebbeetu yali yalituwa, ne bw'obeera musiru otya waakirikoppa. Ndabe ansayo ng'efaanagana n'ey'oyo gw'obadde oliraanye, nkukubemu katono kaakukoppa, naye nkimanye munda mu mutima nti sigenda kukuba kufiirako, kubanga obadde oyagala obuwanguzi. Olaba obuwanguzi bukutuusizza okwagala okukoppa, obadde oyagala obuwanguzi. Bannayuganda abaagala obuwanguzi nga always mubeera mu kulamentinga, lwaki tetufuna naffe atuduumira, Bobi aduumire, tukole nga ab'e Kenya. Waakiri mukoppe, waakiri mukoppe engeri ab'e Kenya gye baakikozeemu. Ab'e Kenya beegugunze, ne balumba palamenti ne bagyokya, ne Uganda House ne bagyonoona n'ekipande ne bakikuulayo. Waakiri mu bakoppeko ekyo nti baabadde tebalina liida, ng'ebizibu byabwe bye bicampiyoninga okwekalakaasa, nga tewali luto gwayinza kuyita batuule ku mmeeza, nga tewali muntu ssekinnoomu gwayinza kuyita akirisiti agulirire, kubanga ebizibu bya Africa mubimanyi. Bantu bangi bakozesa obulamu bw'abantu, bakozesa ensingo z'abantu okuziwalampirako okunogayo ejjambe eddene. Naye ku mulundi guno luto yanoonyezza gwatuula naye ku mmeeza, yanoonyezza gwateesa naye ne bigaana. Kakati gwe lwaki munnayuganda osaba ba individuals bakuduumirire okwekalakaasa ng'ebizibu byo tebisobola kuduumirira kwekalakaasa, ng'okunyigirizibwako tekusobola kuduumirira kwekalakaasa? Ebizibu byo okunyigirizibwako, ennaku yo gye njagala abeere omuduumizi mu kwekalakaasa, kubanga byebyo tebikwatibwa, tebizindibwa waka, tebisibwa, ate era tebigulwa. Olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine ne bwakeera n'alangirira bulangirizi nga gye buvuddeko mbu tugenda kusimba ebitooke, weekanga amagye ne poliisi gasibiddewo kubanga bamuyitanga omuki, ng'omuduumizi. Kati gwe kuba akafaananyi ku bbeeyi ya sukaali eyeekanamye, ku bikozesebwa ebyekanamye, lwaki otunuulira omuntu ssekinnoomu? Tunuulira ebizibu ebyo. Either Museveni ayina bisibira waka ekitasoboka, oba ayina kubikolako, oba ayina kujjawo ye kennyini aleese ekizibu. Yengeri yokka gye mugenda okusobola okuggyako Museveni. Njagala mbawo ekyokulabirako kya Mmengo. Ebbanga lyonna Mmengo lye libadde essuubi lyammwe ery'okununuka, era nga munnabyabufuzi ayagala okuyitawo yeekukuutiriza Mmengo.
Mengo ne bwe musobyetya ayina okujja kukulutirizaako kubanga lyessuubi ly'okununuka. Naye olaba akaseera Mengo bw'omaze okugijjamu essuubi nti omusajja agisensera dda nti ne nannyinimu taliiwo Ssaabasajja Kabaka taliiwo tatudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe, otandise okukifiiringa nti kaakati mu kaseera nga kano olina kwerwanirira wekka, olina kweyamba wekka. Bwe munaakwasa ebizibu byammwe abantu ssekinnoomu bakyasobola okukwatibwa, bakyasobola okuzindibwa, bakyasobola okugulwa. Naye ebizibu byo tebigulwa, ebizibu byo tebizindibwa, ebizibu byo tebabiggalira waka. Njagala tukkirize tugaane weewaawo okwegugunga kuli mu ssemateeka waffe. Naye wakati mu kwegugunga okuli mu ssemateeka oli asobola okunoonyayo kakkoozi n'atatunuulira okwegugunga kutegeeza ki? Okwegugunga kwonoona mmotoka za gavumenti, kwonoona bizimbe bya gavumenti. Okwegugunga waliwo enjawulo wakati wa riot ne demonstration. Ekyabadde Kenya yabadde riot, teyabadde demonstration. Wadde ng'okwegugunga kukkirizibwa mu ssemateeka, naye ebikoleddwa mu kwegugunga bisobola okuvaamu akabasa. Kakati omuntu oyo gw'oyagala akuduumire akyayinza okuggulwako emisango eminene. Muli obutujju, muli okulya mu nsi olukwe, omuli ebiki. Kyova olaba naye yafuna umbrella mwe yeekweka akuduumirire muli, akujjukirize muli nti nze abantu nzijjukiza bajjukize. Naye tewaliiwo mukulembeze agenda kukugamba nti genda oyokye paalamenti. Beera mukalabakalaba. Kino tekitegeeza nti oli coward, wabula kitegeeza oli vigilanti. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera coward omutiitiizi n'okubeera vigilanti omukalabakalaba. Tewaliiwo agenda kujja kuduumira gwe munnayuganda anyigirizibwa alinza okuduumirwa ogenda oyokye paalamenti, ogenda oyokye state house, ogenda oyokye embase ya Rwanda. Tewaliiyo agenda kuduumira. Njagala ebizibu byo bikuduumire. Ate era ab'e Kenya wadde obakoppa topesitinga, tosimbuliza byonna. Gwe lw'osimbula osimbulanga lumu, towummuzangamu, kubanga bannakenya bo bali mu politics. Yensonga lwaki omukulembeze newankubadde tebamwagala era newankubadde beekalakaasa ku lulwe babaamu kali akatuli mu politics nti ne bwatulemerera wano kasita myaka 10 agenda. Ffe mu Uganda tuli mu revolution, tetuli mu politics. Politics yakoma mu mwaka gwa 2005 nga bwe nabagamba. Omukulu nga sse mu ssemateeka n'amutaganjula n'amuweeweeta n'amutuusaako obuliisa maanyi ng'ajjawo term limit. Oli bw'ajjawo term limit tomulindanga kujjawo age limit. Akaba kabonera ak'essimbalaala nti ayagala kufuga paka lwalifa. Kaakati oyo tabeera politician. Oba tolina kumuggyako mu ngeri y'aba politician, oyo abeera dictator. Ajjibwako na revolution. Bwe mulumbanga temuddanga emabega. Nkiddamu, bwe mulumbanga temuddanga emabega. Mulumbanga Afia, mulumbanga Kiwalazima. Naye ate saagala musuubire nti waliwo agenda okusooka okubaduumira okulumbanga. Kuba olulumba lw'okuggyako Museveni ne bwe kiba kikwetaagisa kusaatuukira mu bulamu bw'abaana be, saatuukiramu nga bw'oba olaba kyekinaamunafuya. Ne bwe kiba kikwetaagisa kusaatuukira mu bulamu bw'abazzukulu be, saatuukiramu bwe kiba nga kyekimunafuya osobole okuwangula. Kati tewali agenda kukuduumira nti bw'osanga Muhoozi mutte, bw'osanga Natasha ng'olina omukisa ogumutta mutte, bw'osanga muka Museveni ng'olina omukisa ogumutta mutte. Teri agenda kukuduumira nti genda ku paalamenti y'eggwanga yokya, genda ku state hall yokya, genda ku radio y'eggwanga yokya, genda ku airport y'eggwanga yokya, genda ku state house yokya. Bino ebintu tebirina kuba bya individuals. Kuba okuduumirwa kw'omuntu ssekinnoomu nga His Excellency Bobi Wine kutegeeza miliyoni z'Abannayuganda zonna okweyiwa ku nguudo. Kaakati buli munnayuganda miliyoni emu bw'aba alina kyayonoonye, automatically
biba bigenda ku muntu omu singa kirema okugguka kano kakotinge bulungi avunaanyizibwa abeera muntu omu singa kirema okugguka kyenvudde mbasaba tusonga embeere without any commander ng'ebizibu byaffe ennaku yaffe okunyigirizibwa kwaffe nga ye commander ate Museveni agenda bitayiriza wakabireme kugenda mu kibuga kwokya ate Museveni asobola bisibira awaka asobola biteeka mu kkomera bikolwako nga bigonjoddwa obanga oyo kabireeta amaze okugibwawo kyenvudde mbagamba bannayuganda ndi eno Kenya nsoma yebookya paalamenti ensonga zonna nziri wakati naye mbategeeza teri ayina kubaduumira ebizibu byammwe bye birina okubaduumira revolution entuufu riot entuufu oba demonstration entuufu terina kubaako komanda nze njagala nkuwa ekyokulabirako ekisookerwako gye buvuddeko waaliyo maandamano nga bannakenya bamaliridde naye olw'okuba maandamano eyo yaliko liida yakakibwa okuteekebwa ku mmeeza olw'obulamu bw'abantu baate abaasazeewo okufa oba ekijja kikole ki naye olw'okuba ye muzadde akiraba nga buli afa Odinga attisa abaana nga bwe mutera okubyogera ku Kyagulanyi Odinga akola bwati Odinga akola bwati era okukkakkana nga maandamano eyimirizibwa omwaka mulamba eno eyakomyewo mu sizoni 2 tagirinaamu mukono gusobola okubeera ogw'omunda tagirinaamu mukono mu public tagimulisa mu public kyova olaba Ruto anoonya gwatuula naye ku mmeeza yeebuuza yaani anoonya gwasiba yeebuuza yaani anoonya gwaliisa yeebuuza yaani ne Uganda bwe kiba kyakujja kitokomoke kibeere successful bulungi tusobole okugoba omulabe tobaliranga ku komanda yenna era tokiteekangamu komanda yenna komanda naye abeera mwana wa muntu nga ggwe bwe banaabatta abawera ensi n'etandika okumukuba ennyo automatically kuba ye aba muzadde kiyinza okumuwaliriza okujjamu kiyinza okumuwaliza okukola ki kamba jjukizeeko mu mwaka gwa 2007 obwegugungo obwali e Kenya Kibaki Odinga abantu ne balwana nga Kibaki agenda bannakenya baagala buwanguzi bwabwe bannansi nga bagamba twalonze ono tetunnalonda ku ggwe naye olw'okuba revolution eyo yalinako liida omuzungu gwe yakozesa n'okumutiisatiisa abantu bano bonna abafa bavunaanyizibwa era byatuukayo mu ICC Hague bonna abafa bavunaanyizibwako ggwe byonna ebyokyebwa bajja bisasula olw'okubanga naye mwana wa muntu nga si kyangu kwetikka migugu gy'abannakenya obukadde 5 muntu bw'omu ne boonoonye obukadde 5 kaŋŋambe bali obukadde 5 nga 3 bwayonoona omuntu omu kyamuwaliriza okugenda ku mmeeza era n'akomekkerera nga ye Ssaabaminisita wa Kenya mu gavumenti ya Kibaki gwe yali alwanyisa kati revolution erimu liida byebyo ebizibu byesanga bw'ogeraageranya kino ekyabaddewo batuuka okwokya ssetteeserezo mu lunaku olwo n'ekyaliwo 2007 nga kiriko liida olowooza kiriwo ekisinza okubeera eky'omuzinzi nkuzzeeyo mu 2009 mwe mutunyooma kale oluusi bannayuganda mbu tuli batiitiizi tuli banafu n'ebirala njagala nkuzzeeyo mu 2009 okwegugunga kwa Kabaka kwa championingibwani maka ga munnabyabufuzi ki gwe baasingako ne bamukwatirawo nti agenda kuduumira era oluvannyuma lw'okuggwa munnabyabufuzi kye yavunaanibwa baali bantu ssekinnoomu be bachampioninga okwekalakaasa okwo okwegugunga okwo kyokka kyali kiggwa naye nnyinimu yali ku mudumu gwa mmundu n'atugamba nti Abaganda mukuume emirembe eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka terisaba his wish is our command ne tuteeka wansi ebikola kakati ogeraageranyire bino ebyawooko tuwaaka ebya Dr. Besigye byali birungi ne byali bikulembeddwa Mpuuga
Gomanyi mpuga sente mmekaze yafuna okukonya woko tuwaka. Omanyi mpuga sente mmekaze yafuna okukonya woko tuwaka. But remember, walk to work was a demonstration. 2009 yali riot. Olawo wa demonstration yagulwa. Ngera singa yagaana okugulwa osanga wali baddewo ebivaamu. Oba osanga singa yagaana okutuula ku mmeeza wali baddewo ebivaamu. Ate olwo riot ng'eya 29 singa yali kaagi championinga oyo yaliguliddwa ssente mmeka. Bakuba kumuvunaana yalivunaaniddwa emisango emeka. Kwe kubakuutira bannayuganda bannange tukoppe wadde nga tetuli bagezi kimala. Nkaddamu tukoppe wadde nga tetuli bagezi kimala. Waakiri omusomesa amaakinga ebitabo atukube gyakukoppa nga tatukuba gyabutagezaako. Bannakenya bakulazeeko nti amaanyi n'obuyinza biri mu ngalo zo. Essuubi liri mu ngalo zo. Okununuka kuli mu ngalo zo. Wabula ate ye munnayuganda kyenjagala omubuuza, feelingi zo nga ziva wala ez'obusungu. Kikwetaagisa kuweeweeta kyenkana ky'okufuna feelingi zize ez'obusungu. Omusajja akukwate waddala watuufu awaleeta feelingi zize ez'obusungu. Kuba munnakenya gwali mu kulwana naye mugole tannaweza na myaka egi mu buyinza. Ffenna abasajja abaganda abaasookawo omugole ensobi gye yasookanga okukola ng'omubonereza. Mutegedde embonereza y'abasajja abaganda si lwakuba oyagala okumubonereza, lwakuba oyagala okumulaga gwani omutuufu tageza n'akolera ensobi mu bufumbo. Olaba okimukoze mugole ate bw'anaalwawo. Kakati bannakenya gwe bali mu kujoonyesa mugole tannaweza na myaka 2 naye ensobi z'asoose okukola zibanyiddewo. Yali tannaweza na mwaka ng'amaze okulayira nga beeyedda ku nguudo batandise okwegugunga. Mwe tubuuza feelingizi zammwe ez'okunyiiga ziri ludda wa? Babakwata wa ne muwulira nti mujjudde? Babanyonyogera wa ne muwulira nti mujjudde? Kubanga bannakenya ebibakoleddwako bitono nnyo tebituuka yadde mu haafu ya kwota ku bikoleddwa ku mmwe bannayuganda. Kyokka bano bannakenya abeegugunga batuuke n'okwokya paalamenti bakimanyi nti ono myaka 10 agenda bw'anaaba aluddeko nnyo. Nkiddamu bakimanyi nti bw'aba aluddeko nnyo myaka 10 agenda. Naye ono akufuzaana ali mu kuteekerateekera omwana we oba abaana be oba omuntu yenna azirongaazi kisigadde mu mikono gyabwe because mu agenda yaabwe oba eya Museveni. Museveni teyajja kufuga Uganda. Ekirooto kya Museveni tekyali kya kufuga ku Uganda. Ekirooto kya Museveni kyali kya kukola empire kunoonya waabwe kufuga ebbanga lyonna. Singa ekirooto kya Museveni kyali kya kufuga ku Uganda ne wali mu nteeseganya ezaali Nairobi yali avaayo amaze okupondooka ng'asuubiziddwa ebitiibwa n'ebifu. Sinakindi obwa pulezidenti obw'emyaka 5 olw'okuba ye ekirooto kye kyali kya kukola empire, kyali kya kubifuula bya bwansikirano nabo bafuneko ewaabwe kubanga ne Rwanda gye beesiba si waabwe. Baabagobayo n'ow'e Rwanda abeekengera n'emabegakaawo babaddenga mu kweyekera ne Museveni anoonya wuwe. Oyo gw'olemeddwa okwanguyirwa omuggyeko nga ye munnakenya gwali mu kufayita ne bwali baamulemereddwa myaka 10 agenda. Naye waakiri kangezeeko nneme kutuusa myaka egyo 10 gy'oyagala okunkulembera kubanga ekiwoomereze kizaala enkenkwe emyaka egyo 10 giyinza okufuuka obwakabaka oba emyaka n'emyaka ebyeya n'ebyeya centuries nga bwakabaka family emu yefuga kubanga batandiikiriza batyo. Kyembuuza tolaba bulabi toyina feelings oba gwe tokemettererwa mmeeme nga mpuuga kutuuka kwanguyira kizibu nga tekinnasamba ddagala
nga tekinnafuuka ky'amaanyi nnyo nakwandaala n'okusobola okukusoma kubanga ono ali mu kulwana n'alwanyisa mugole wa mwaka gumu n'ekitundu ow'emyaka 4 tonnamukoowa era olinda bakuduumire buduumizi era olinda bakuduumire buduumizi nti bannaye abaana bo tebasoma genda ku nguudo naye basoma tebafuna mirimu babasosola genda ku nguudo nti bannanga abaana bo kino ebbeeyi ya sukaali erinnye ebbeeyi ya kino erinnye gwe tebikumala ebyo kuchampioningira okwegugunga tebikumala ebyo kutuma mu kwekalakaasa munnakenya yeekalakaasa kiro ya sukaali mu nsi ye ya siringi 25 sibe kiri 25 mu ssente za Uganda nusu 10 kikola 27,000 mu ssente za Kenya nusu 10 kikola 27,000 eza Uganda. Kilo ya sukali ya 25 kitegeeza teweza 27,000 katugibalire mu 10 za Uganda 2. Omwengo ogusookerwako biye echupa ya mutwalo mulamba. Munnakenya amasanyu ge ga bbeeyi okusinga basic needs oba essential needs banayimanya oluzungu ayisaako byogera mwawa mulowooza simanyi luzungu. Essential needs za layisi, luxury needs za bbeeyi neera still munnakenya agambye wane yakutukwasa siwe yatuleka sukali teyamuleka kweyo bbeeyi. Mwe mu nsi yammwe abatamivu be baweebwa ebbeetu ecupa ya bbiya 3,000 ku 2,500 ofuna. Kilo ya sukali emanyi n'okuwalampa neeyingirako mu kakaaga still mukyalinda muntu abaduumirira olwekalakaaso nti obulamu bw'okwejjalabya bwalayise e Uganda obulamu obuli essential basic needs ate za bbeeyi still olinda champion olinda komandanti ebyo tebikumala gw'okukimanya nti yeggwayina okuchampioninga okugjawo Museveni oba okulwanyisa ebizibu byo. Mukuubwa munnayuganda nkugamba komanda asobola okusibirwa ewaka, asobola okusibirwa mu kkomera, asobola okuttibwa, asobola okugulwa, asobola okuteekerwa ku mmeeza. Njagala ebizibu byo bibiba bibeera omuduumiza akututte ku luguudo either ovaako bikoleddwako oba ng'oggyeewo oyo abadde abireeta. Awo ojja kusobola kwenunula. Andabe engeri gye tugenda okitandikamu. Nairobi ngire TZ ejjo singa eri Musomoke muve ddala salaamu kirire mpola wano paka Mutukula kati wano e Masaka muyitawo ng'abatuuze singa Mungu aba abayambye nga tebabakutte. Wano e Masaka muyitawo ng'abatuuze kubanga ekirungi n'olulimi olwogerwawo era mulumanyi. Kati awo eno ttandikira naye wali e Kampala oba omaze okukodineetinga. Wali e Kampala oba omaze okukodineetinga. Ate ekirungi nti bwe mukivuga ennaku 3 kati bano ab'e Kampala baba balina okukivuga olunaku olusooka, olunaku olwokubiri. Munnange oluusi mutandika n'ebintu bitono nnyo mayinja naye mulimu n'ab'omunda abakooye ng'ebikola baba bajja kubireeta. Ate emmundu teriiko mumanyi, emmundu akusoosa okukutunuzaamu yatta munne. So ndabe kati wano weewali ekinyusi. Gwe togenda ku State House, gwe togenda ku Parliament, bwevuga ng'ogenda ku UBC kimala bumazi kiba kiggwa. Kandabe tuli mu gwa kumeka tuli mu gwa mukaaga katulabe oba ogw'omusanvu kiggwa oba ogw'omunaana ekinene nnyo kubanga kati eno bannakenya
beeyamye n'okutuyambako kujja okumotivatinga abantu baffe ate mu bo mulimu n'abagulwa nga bo professioni yaabwe kwekalakaasa kati bw'ojja wano omutwalo gw'Abannakenya baba bangi ate baba bagenda kuyitawa funawo Bannakenya 3 bimala nga bye bagenda omotivatinga Bannayuganda ate nga nabo tebakimanyi nti bali ne Bannakenya balowooza bali ne Bannayuganda bannaabwe abakyusizza olulimi abaagala okumaakinga n'olw'ekisirikale bakitegeere nti naffe tuli bakaawu kakola kino ekintu kyangu nnyo naawe ate dda wano n'oga omusajja ono atulemeddewo ati kati olaba ke bamanyi nti obeera Kenya yeeko bakuteegera malabba bakuteegera busiya y'ensonga lwaki njagadde tukozese mutukula eno yegenda otutuusa ku lyengedde mutukula yegenda otutuusa kino ekintu kiggwa naawe olaba Uganda ngazi naye bwenjitunuulira wano ku maapu kaddooti bwe kati katono nnyo naawe kyangu nnyo ate kirungi omusajja oyo yasinga okubeera omutiitiizi kifaananyi Museveni entebe eno emutamye naye naffe atutunuulira abalina okugimugjamu nga tetugirimu bwetaavu ennaku ezi olumu luno bakuyingira wali mutukula si ggwe alina okukumba okuva emutukula ng'ojja olwana Kampala oba omaze okukodineetinga gwe wano emutukula bw'oba ovaayo oyingire Masaka toyina kufulumirawo mu kibinja ate ng'olina okutuuka e Kampala osanga abalwanyi abeekalakaasi abaagala okusuula gavumenti mu kimpukumpuku kati wano emutukula osobola kale wa okuviirawo bantu nga 3-4 n'oyingira Masaka n'oyingira wa then ne mufumita ekibuga wano muvudde kanyambe ku State Square eri wano ne musala Parliament mugiyiteko fine kyekizibu ky'eggwanga naye esobola n'okuteeseza ekkololo kyokka buli weeteeseza ekkololo ekozesa obuwumbi n'obuwumbi ng'esobola okuteeseza ekkololo awo ne watabaawo kizibu naye no leediyo y'eggwanga singa omala ogikwata mu 5 ne bwe weerangirira obuyinza buzze mu mikono gy'abatuuze paka ng'ekiseera ekituufu kituuse okwo kwokka okulangirira gano amagye ge babadde bakusindikira okukukuba gajja funamu ekirowoozo nti omusajja amaze okuwamba obuyinza tekagenda kuddamu kukuba bantu kuba gaba gatya okuvunaanibwa ate nago makoowu naye galaba nga strategy yaffe nnafu kati wano bwe gamala okuwulira nti weerangiridde ku Radio Uganda gaba tegakyatwala komanda kuva wa Museveni wadde nga yakyatudde entebe kuba go gaba gamanyi bamaze okumuwamba gayinza n'okumwettira bafune ranks mu gavumenti empya simanyi oba okalaba enewe sijja kweteteggulira nnyo wano naye nga pulaani yange wano weeri nnyo y'amaanyi era mmwe mweteeketeeka abavujjirizi nze nabagamba ono Museveni ne tufuna $10,000,000 zokka ng'obutale bwonna tubulina busobola okufiidinga abantu abeekalakaasi ng'omwekalakaasi asovewe ng'akimanyi bagenda kulya kubanga mmere olinako obukano obukadde 10 obwa $1 bisobola okubalabirira nga mulimu n'abasirikale abasobola okugulirirwa ne batuwaako ku byokulwanyisa kino ekintu kyangu nnyo kiba kiggwa then wano yeeko ogenda ofuna abakyala kimpadde ensibe yakuba edda atakyalina ssuubi oluusi na bannamwandu naye nga balina abaana abeetunda benjogerako muntu watuukira okutunda omubiri gwe si lwakuba aba ayagala ensi eba yamukwatako dda oyo malayawo ku luguudo mukwate mwokye eyo muyingiza oluguudo naye bw'aba alinayo ku mwana we ajje naye omanyi kyekitegeeza international media okutunuzaamu kamera ng'okuba omukyala n'omwana essasi abakyala bano lwakuba bo tebamanyi maanyi gaabwe abakyala wano waliwo omukyala wano waliwo omusajja naye
omukyalo ono obuvunaanyizibwa bukwasa ono omusajja kubanga ye tamanyi maanyi ge tamanyi buzito bwe naye amaanyi omukyala gaalina mangi nnyo y'ensonga lwaki bw'omubeera mu takisi omukazi n'akukuba oluyi ne basajja banno tebavaayo kutaasa kyokka nga bakazi banno bawolereza ye bakazi banne bawolereza ye omutumalidde akababba n'akajjanja balowooza bakitalo naye ggwe omusajja kuba ku mukyalo ono oluyi mu pabuliiki olaba ekigenda okuva mu yeebiraka kati omukyalo ono mukyala kimpadde ensi gwe yakwatako edda mu lutabaalo luno mwetaagamu ate nnyo wa muzinzi nnyo omukyalo ono alina amaanyi mangi nnyo naye ate bwannyamba ku maanyi gano gaalina eno najjirayo n'akaana ku mugongo Allahu akibar guba gugenda kujja bagira abakyala n'abaana basazeewo beesitule mukubeko ne bw'oba ate tomukubi ono omukyala mu lutabaalo kisonga buli ludda kisala ne bw'oba tomukubye yasigala gusa mishoni ye omukyala yeesitukiddemu okumukuba kikosa n'obutamukuba n'omuleka n'akulumba kikosa kati nze olutabaalo luno olutalo olwo lwengenda okuleeta ngenda dutambuliza nnyo ku bakyala bano ate nga bakyala kimpadde n'abaana waliwo n'abakyala abakoowu be battira babba baabwe be bawambira babba baabwe be babulizawo babba baabwe waliwo ne be baasibira abaana baabwe mukyalo oyo munyiivu nnyo alina obulumi bungi nnyo omukyala kasitotta omwana we oba kasita olumya omwana we tewali kyakufiirwa kirala kyaba akyafiirwa omukyala kasita omukwatira ku mwana tewali kyakufiirwa kirala kyaba akyafiirwa bamaama bano abanoonya obwenkanya mu nfa z'abaana baabwe nabo ŋŋenda babalirako yes abakyala bano bajja kukola kuba kati ate bano abavubuka buli babakuba ttiya gaasi n'amasasi oli ateekako nti bahuliganizi ba aido ebakwata abakazi era n'enkya ajja kujja agambe nti ono ye yatema ab'e Masaka ebijambiya kuba atulazeeko nti akisobola kati kwata ono omukyala kuba ono omusajja ne international community temulumirirwa nnyo temufaako nnyo tewali kitongole kirwanirira ddembe lya musajja struggle yange ngenda gitambuliza nnyo mu bakyala za miliyoni za $10 zitumala ddala bulungi okutwala Museveni z'amazzi obutale bw'emmere bwonna buzindibweko famire z'abalwanyi bonna zeetaaga okusengula zisengule zeetaaga okuddusibwa ziddusibwe kati eri gwake ng'omuntu talinaamu kutya kwonna ng'eri ssente ze bamuwanikira eno alaba gyeziri ate nga bwe kigguka ayinayo essuubi ne bw'aba teyasoma nga tasobola kufuuka minisita kale abeere mukwano gwa minisita okiraba oba kale tulabe mutukula ndowooza we wajja okubeera kabamba waffe mutukula we wagenda okubeera kabamba waffe okay tujja biraba